Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man amana bihi wa ihtada bihadihi ila yawmiddin. Tukyagenda maaso n'okulaba ebimu ku mize omulabe waffe oba amajini gebitutuusaako kubeera nga gatukosa era nga n'okugezaako okubalaga butya bw'oyinza okwerwanako gwasobola okwerwanako. Kitunyumira nnyo nga weerwanyeeko gwe ne wejjanjaba, kale bwe kiba nga kikulemeredde n'olyoka ojja nti ate tukuyambeko okubeera nga tukujjanjaba biidhinillah. Nga olwaleero nga tukomekereza wiiki yaffe ey'emize, tuyinza obutagimalaayo wabula tujja kgenda nga tukitematemako, naye tubadde twagala wiiki eno tukomekereze n'omuze guno, ate wiiki ejja tutandika ate ku miteeko gy'amajini kubanga tugitematema biidhinihi tabaraka wa taala. So olwaleero nga omuze gwe tugenda okubeera nga tusembyayo gwe muze gwo obukambwe ku bantu bawaka. Naddala ekyo kijja nnyo ku saidi yaffe abaami, bataata b'abaana, bassemaka, naddala ate okusinga baseeka. Tweyita nnyo tulina imaani n'oba nti oli mukambwe otuuka ewaka tosalikako muki ekyo nno biidhinihi tabaraka wa taala kubo shaitaani lyeyitiramu okwonoona amaka gaffe. Bweba tegasattuludde eyonoona abaana, eyinza okweyambisa ekkubo eryo okusattulula amaka oba okweyambisa ekkubo eryo okwonoona abaana. Tuteekeddwa okukolegana obulungi n'abantu baffe n'abaana ewaka, kubanga omwana tojja musamu kyoyagala nga si mukwano gwo. Nga bw'otuuka ewaka akudduka n'agenda kwekweka, bw'otuuka ewaka akola ekinene ennyo kyakola salaamu aleikum taata, wasibyo taata, n'adduka n'agenda, awo kitegeeza toli mukwano gwe. Kati tojja kumanya bimuluma na biki, yo shaitaani egenda mussamu emize emibi nga tomanyi. Naye omwana wabanga akwewa nga naawe omwewa nga toli mukambwe, ozannyako nabo. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi wazisoma buli lunaku yagamba nti khairukum min ahlihi wa ana khairukum min ahli. Ti abasinga obulungi mummwe yoyo abasinga obulungi eri abantu be, nange nze asinga obulungi nze abasinga obulungi eri abantu bange. Gezaako okutegeera mukyala wo byayagala, abaana bo byebaagala, kuba yo shaitaani tekyagala. Gwe tolabanga bw'olowooza okugula ka ice cream okatwalira oweeka obyerabira? Tolabanga kikulumya omutima, kikaluba? Njagala ombuulire ku mwenna wiiki eno bukyanga etandika, ani omwami eyanywesezza ku mukyala wa Katonda? Wiiki eno bukyanga etandika, mwami ki eyabedde ng'anaabako ne mukyala we? Wiiki eno ani eyawadde kuhaaga mukyala oba ayinza okuŋŋamba nti okuva ku Mande ne twatandika mpaka olwaleero biidhinihi tabaraka taala buli lwe mbadde nva ewaka nga omukyala mpa haaga n'amadda nga mpa haaga. Abamu bwe bagezaako gikuwa weesimbanga muti gw'amasannyalaze. Embeera eyo bikolwa bya shaitaani. Shaitaani buli lwessaawo kaluubirirwa biidhinihi tabaraka wa taala weesanga nga ensi ekalubirira. Allahu tabaraka wa taala atwagaza kubeera nga tuli bantu bakisa. Yagamba omubaka Muhammad walau fabirahmatillahi linta lahum walau kunta faddan, aw enjagadde walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Singa wali wabbogo, walau kunta faddan, singa wali wabbogo ghalidha alqalbi, nga omutima gwo guli mu mbeera olaga busungu, byokola bina biraga bukambwe na biki, lanfaddu min hawlik, bandibadde bakudduka, tewandibafunye kuwangaala nabo. Nagamba nti fa'fu anhum, beera mulumirirwa, balumirirwa abasaasira, washawiruhum fil amri, ate obeere ng'obeebuuzaako mu nsonga zonna. Kubeera nga tukola ki? Nga tutambula mu mbeera esingayo okubeera ennungi, nga tuli bakisa eri abantu baffe, tuli basanyufu, ojje osekeko nabo osageko nabo. Olwaleero mulembe gwa WhatsApp abantu adda ku musimu ye naddeeri n'oli naddeeri.
atta ne batuuka n'okwebaka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye eyo shaitaani bimu ku bintu byeleese mu maka okubeera ng'egatabula. Bw'eba tegatabudde eyonoona obusiraamu, eyonoone umma. Tukuze abaana ababi, naye abaana abo bakuvunaanwako. Abaana abo bagenda kukulabya ennaku. Ogenda kusiraana nnyo nga sente zonna ozimalidde mwana n'atavaamu mulamwa lwakuba nti shaitaani yassaawo embeera ey'obusungu awaka. Tugoba amajini mu maka gaffe mu mbeera eyo. Teri kinakuwaza majini nga kutuuka neraba ng'owahaaga omuntu wo. Tugalabye wano ng'owa buwi mukyala wo haago jini eririkuoli ne litabuka ne lyesaasabaga ne ligwa eri. Haaga eyo ejjanjaba amajini agali mu bifuba by'abakyala baffe, mu bifuba byaffe. Bw'omuwa haaga amajini shayaatini zidduka n'ebintu ebirala ebifaanako bwe bityo tubijjewo awaka. Emize egyo bwe tunaba nga tugyesambye amajini gagenda kukaluubirirwa. Naye nga n'ekyo tuyitirize nnyo okusoma Qur'an, okutendereza ennyo Allah. Mwana wattu amajini tujja gagoba ewaka, tujja kufuna obulamu obusingayo okubeera obulungi biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Sheikh Muzammiru al-Hisnu tukyagezaako okulwanyisa amajini, tujja kugalwanyisa insha Allah singa tunaaba nga tutambudde bulungi. Doozi zonna tujja zifuna, tujja zibawa. Kyoba okola peegi zaffe zigoberere, emikutu gyaffe gyonna kwotufunira gigoberere, ojja kubeera nga ofuna ekisingayo okubeera ekirungi ekigenda okuyisa mulamu obulungi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya. Tukyagenda mu maaso n'okulaba omulabe waffe ow'olulango oba ow'olutentezi atakuvaako atakuta. Biki byakukozesa amajini, biki bigakukozesa gwe n'olowooza mbeera zo za bulijjo biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Bingi bye tuzze tulaba wiiki eno okubola yatandika, tugitwaliriza tugenda ogikomekereza, naye nga mu mbeera efaanaganako bwetyo amajini bye tuzze tulabiramu. Saba Allah atusobozesa okubeera nga tubikyusa, nga twerwanako ffe kennyini oba oli awo tujja kufuna ekisingayo okubeera nga kirungi biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Nga n'olwaleero omuze gwenjagala tubeere nga tutunuulira mu mize emikyamu, naddala ate nga ogwogwo guli nnyo mu bavubuka. Omuze guzingiramu ebintu nga bisatu naye nga byonna kiri mu fawahish, naye nga situakiraba eri emabega eri. Omuze gwa al istimnaa, masturbation oba okwezanyisa, muze mu mize gyaki? Mu mize gy'amajini. Ejjini likozesa omuntu muzimu ku ngeri ssatu. Lisobola okukozesa nga liyitira mu kirooto. Buli kadde ng'oloota weegatta naki? Weegatta n'omukyala bw'oba musajja, oba ng'oloota weegatta n'omusajja bw'obeera nga mukyala. Ate ne liyitira mu ngeri endala ey'okubeera nga lyambala ekifaananyi ky'omuntu, ne ligira ekifaananyi ky'omuntu najja n'akukwana ne weegatta naye. Ekyo naye nga mwegatta mukola eya haramu ey'obwenzi, jini lisobola okubeera nga likozesa mu ngeri eyo. Engeri ey'okusatu istimnaa, masturbation, okwezanyisa n'obeera nga weemazisa. Eyo nno ngazi eteekululwamu ebintu nga bisatu, engeri oba nga ssatu. Istimnaa mulimu okwezanyisa gwe kennyini ng'ozanyisa kiri ekitundu kyennyini, ng'okozesa engalo zo, imma oli mukyala oba oli musajja. Nsonga ki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yakolimirwa oyo yenna awoowa omukono gwe. Noddira omukono gwo n'oteekamu kasabbuuni n'ogukozesa omukono gwo nga gw'ofudde mukyala wo, obeere nga omala ekyetaago kyo kiwandadde omala n'omukyala. Kiri haramu, obeera mal'un, obeera mukolimire, ogwa mu bikolimo bya Allahu tabaraka wa ta'ala, imma oli musajja oba oli mukyala, mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Ne mubaamu okukola istimnaa, okumasturbatinga ng'ozanyisa bitundu ebirala ekitali ekyo kyennyini, naye ekitundu ky'obeera omanyi, kuba abantu abamu abeera amanyi ekitundu ekiri sensitive ku mubiri gwe. Kino bwe nkikwatamu mpulira bulungi era ntambula bulungi. Kino bwe bankwata wano, bwe bankwata wano mpulira bulungi era ntambula bulungi era nembeera nga nziguka bulungi gye nyina okulaga. Mu mbeera eyo bw'akimanya, ye n'asalawo abeere nga ye kyennyini kyakozesa, ye kennyini n'abeera nti oba katugeze ko ekyokulabirako kiri haramu. Kino kingenda kyogera open kubanga kibeemu ekyokuyiga, si ku mwana omuto, si ku ki, gwe omuntu yenna okuddawo ze nodda katugeze ku bbeera eryo n'olizannyisa n'olitigaatiga n'olinyonyogera nga buli kuleeta obwagazi paka n'otuuka n'okuvaamu ki amazzi.
eryo jjini lye liba likikukozesa oba n'ebitundu ebirala byonna by'oyinza okubeera nga okola ki ng'omanyi. Ebeera istimnaa, ebeera masturbation. Masturbation nejja mu ngeri ey'okusatu, ejja mu ngeri ya imaginations, kuba bufaananyi. Ekyo nno kigenderamu mu bavubuka abatera okubeera nga balaba firimu ezo ez'obuseegu. Kyekimu ensonga lwaki tiziri haramu. Nodda ku firimu n'okuba obufaananyi paka ne bukusa mu mbeera n'obeera oba n'otuulaawo nga tolina ku firimu n'okuba kifaananyi n'ogamba nti gyaliya n'amala atuukira wano, nyinza okukola bwe nti ne mukwata bwe nti naye nankwata bwe nti n'akola bwe nti, ng'olowooza ebikolwa ku bikolwa ebikolebwa nga muli mu mbeera ez'obufumbo. Ebyo bw'obirowooza lwogenda otambuza ebirowoozo ebyo, feelings ne zirinnya, shahawa n'erinnya, shahawa ne yeeyongera, kakkananga otuuse ku ntikko. Era abantu omusiŋŋaana abo abantu bwe bati abeera mu buliri eyo tebatera kwagala kuva mu buliri biidhinillah. Naye ng'ekyo ekikolwa ky'amajini, manya nti jjini lye libeera likozesa era litera okulemesa omuntu okuwasa, likwezingirako ddala. Tujja kiraba mu bugazi bwakyo etulaba nga tusoma nga tutuse mu anwaa'ul jinni, nga tunadanga tulaba jinnul aashiku litera nnyo kola ekintu ekyo, ne sihru ta'tiru ziwaaji naye kikola, naye tujja bitemaatema n'obone twongere obulaba gwe kwayinza okubeera ng'obikola ki ng'obimanyira. Naye ekintu ekyo kikyamu, kikyoba olina okukola mu mbeera ezifaanaganako bwetyo, kyangu nnyo. Kozesanga nnyo perfume ng'ogenda okwebaka okuva ku muze ogwo. Ekirala, ekintu ekisinga okugobawo okuba ejjini eryo likuwasa ne likussaako n'empeta ku bitundu bye ebyekyama, era kumanyira ofuna obulwadde nga okusiibwa mu bitundu by'ekyama, okubutuka, kandida, UTI, bye bwe bityo. Naye kozesa VIP omwenyokeze aggyewo empeta eyo biidhinillah, n'okumunywa n'okumunaaba bijjawo empeta eyo, n'obeera ng'ejjini eryo lyegobako, n'okukozesa perfume, then n'okusoma ennyo suratul Baqara, n'okusoma ennyo suratu Yusuf naddala aya okuva ku 20 okutuuka ku 22 mpaka ku 42, n'okozesa ennyo n'okusoma ennyo suratu Nuuru aya 5 ezisooka n'eya14 n'eya 20, pozi n'okufuna amazzi n'osomeramu ayatu za rukuyatu shari'iyya, then ne suratu Rahman emirundi nga mingi, n'obeera nga amazzi ago oganywanga n'okuganaaba bambi. Omuze ogwo tugwegobeko, muze mukyamu, muze guli haramu, muze gwa majini ge gabikola. Ogwo nawo otwaliramu n'ebisiyaga tubyogere mu butuufu bwabyo, kuba kikolwa kikyamu nnyo nnyini ddala. Tubeere nti nakyo kigwa mu kkowa eryo kya shaitaani kya majini. Gwakikola omanya nti oli muwambe, ne gwe bakikola oli muwambe, mwenna muli mal'un, musaana na kuttibwa muve mu dduniya. Shaitaani ezo tubeere nga tuziwona, oba amajini ago tubeere nga tugawona amononefu ekyenkaniddeawo. Sheikh Muzammiru Al-Hissinu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Tegeera omulabe w'olulango nga ye Ibilisi n'ejje lye, oba gayita amajinni, kuba Allah yatugamba illa Ibilisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbihi. Kujjako Ibilisi yali wa mu majinni n'ajeemera ekiragiro ky'omulezi we Allahu tabaraka wa taala, naye Allah amutulaga nti ye mulabe waffe ow'olulango biidhinihi tabaraka wa taala. Amajinni ennaku zino tubadde tujja nga tutambulira ku mize emikyamu oba embeera enkyamu gye gatuteekamu mwana wattu n'owangaala, ng'oluusi banno bakwetamwa naye nga tomanyi. Olwaleero kye tugenda okubeera nga tutunulako kye kiyitibwa okudiibuuda. Ate era nga twagala twawule wakati w'okudiibuuda n'okusaddaaka. Abamu bagaana ate okusaddaaka ne bagamba nti kola ki? Kituufu Allahu tabaraka wa taala yagamba nti wala tubadhiru innal mubadhirina kanu ikhwanu shaitan wa kana shaitana lirabbihi asiya. Ti mazima abadiibuuzi kuva ddi na ddi mikwano gya shaitaani, ate nga shaitaani yo kuva ddi na ddi mulabe waani. Naye kudiibuuda okuli haramu kwe kuliwa? Kwe kubeera nti ekintu obadde oyina engeri gy'oyinza okikuuma ne kitambula mu mbeera esingayo okubeera ennungi nga kya mugaso, imma nga kikugasa oba nga kiba tekikugasiza nga kisobola okugasa abantu abalala, naye n'owunzika ng'okihandolinze mu ngeri etakugasa nga n'abalala tekibakola ki? Tekibagasa. Kitwaliremu nga kwekyokulabako ku byokulya. Singa bakuleetera emmere ng'ogiraba nti tosobola gimalawo, naye gwe n'osalawo yonna n'ogikwatamu
n'ogitamya abalala abandigiridde. Omuntu aliko amajini bw'atyo bw'akola, agitamya abalala abandigiridde ate nga naye tagikoze eki, tagenda kugirya gimalawo. Naye mu mpisa entuufu era kiri sunna, bwe baba bakuleetedde emmere nga nnyingi, yawulako gy'ogenda okulya, gy'onaamalako, oba olireko ebbali, olaba nti omazeewo ddamu obege, obeere ng'okola ki ng'olya. So si kuyiwamu yonna nva lumu n'okwatakwatamu n'obeera ng'ogirekawo, obeere muli mudiibuuzi ng'oli mukwano gwa shayitaani. Abadiibuuzi mikwano gyaki? Mikwano gya shayitaani. Naddala era awo tusinga okubeera nga tugwa, naddala nga tugenze ku mikolo ne babawo emmere n'ogenda olw'okuba self service. Abamu kati mulembe gwa self service, gwe kennyini weetuumako emmere olw'okuba enjala yakulumye nnyo, n'otuuma emmere ku sowaani nga nnyingi, n'otuuka ali n'ogikwatakwatamu n'ekulemerawo. Kyova olaba mu mpisa z'okulya olina okulya mu ndya. Kale bw'obanga essowaani eryemu tolina kyakkola, n'olya ng'ova kumu n'olya mu ndya ng'eno esigaddewo esigadde nga nnyonjo, naye shayitaani eyo ekikola ensobi. Ekyokubiri yemmere okuvaako n'egwa n'ogirekawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti mazima shayitaani ekuba bbusu. Naga naye singa eba ekukubyeko bbusu ekintu kyo ne kigwa, ejjini ne likubako bbusu ekintu kyo ne kigwa, yagamba nti kirondewo olongoose wekikunyiizizza obeere ng'okirya. N'agamba nti wala taturukuha lilkhabith, tokirekeranga omubi. Khabith twakirabye ge majini dhulkhubuthi ga khadimul hammam, mulya nago naye go nigabeerawo kuswame kukuba bbusu kigweri. Abamu ogenda n'otunulira omuntu nga emmere mugudde na ku kanzu oba ku lugoye oba ku shariya, omuceere gudde n'agusammula eri, niweebuuza gukyafuwadde kyawo. Eyo kikabonera akakulaga nti mashayatini. N'olya emmere n'ogireka ku ngalo engalo ne zigyebera, kabonera akakulaga nti mashayatini gakuliko gakabeera gakola ki. Naye ate temwerabira, temugattika okudiibuuda n'okusaddaaka, kubanga ate n'obukodo nagwo muze gwakulala nga muze gwa shayitaani biidhinihi tabaraka wa taala. Obukodo muze gwa shayitaani, kubanga Allah yagamba nti ashayitaanu yaidukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla. Shayitaani ekulaganyisa kwavu wala buli lwolowooza kusaddaaka. Wa ya'murukum bilfahsha, naye ate nekulagira okudiibuuda, nekulagira fawahish, emize emibi egy'obuwemu amakulu ejja kugaana okusaddaakira ow'ewaka, ate ogenda osaddaakire malaaya. Ogwo muze guba gukulaga nti nze amajini gammalayo dda, weetaaga okujjanjabwa, obeere ng'ekintu ekyo okijjawo biidhinihi tabaraka wa taala. Singa ovaayo n'obeera nga weekwata ku Qur'ani n'osoma naddala ayati za rukuyatu shari'iyya ezigoba amajini, ovaamu obukodo, ate n'obeera nga toli mudiibuuzi, nga buli kintu okikozesa mu kiseera ekituufu mw'oteekeddwa okubeera nga okikozesa. Majini gatulagira obukodo, ate gatulagira okudiibuuda. Mwana wattu okugaana okusaddaakira ow'ewaka n'ogenda osaddaakira malaaya kuba kudiibuuda. Ogaana okuwa ow'ewaka wo, omukyala ow'ewaka, ne bw'oba nga ogenze n'osaddaakira bw'oku muzikiti ng'ow'ewaka omulese ajeera akaaba, oba odiibuuze. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi gyensembyayo yagamba nti yabuuza ekibuuzo nti maalu anfaqta li ahlik wa maalun anfaqta lilmasakin wa maalu anfaqta fi sabilillah ayyu maalun afdalu. Emaali gy'owadde abantu babewaka, n'emaali gy'owadde bakateeyamba, n'emaali gy'owadde mu kkubo lya Allah, maali kyesinga okuba ey'omugaso. N'amala niyeddamu n'agamba nti maalun anfaqta li ahlika, emaali gy'owadde abantu bo. Toleka abantu bo nga bajeera babuliddwa ekyokulya n'ogenda osaddaaka eri, oba odiibuuze. Baraka ziri mu bantu bo, ne ate buli lw'odiibuuda oba owadde omwaganya amajini okubbako emikisa, okujja emikisa mu maaliyo, mu mmereyo na buli kintu kyonna kasita odiibuuda. Tetuliisanga majini gajja kulemera mu maka gaffe. Abaganda bagamba nti oluganda kulya, olugenda enjala terudda. N'amajini bw'ogawa emmere ne galya, tegajja kuva mu makaago. Tugagobemu nga tuyitira mu kubeera nti tudiibuuda, naye ate nga tusaddaaka tugaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Katwala omukisa guno okubeera nga twanukula ebibuuzo by'abawuliriza baffe oba abagoberezi baffe bye mubuuza nga muyita ku mikutu egy'enjawulo, omuli omukutu ogwa Fatih Umma, omuli omukutu ogwa Al-Hisnu TV, omuli ne ku YouTube ku website ne muyinza okubeera nga mutuwuliriza
mulimu ono n'ekibuuzo n'abeera ng'abuuza bamuyita Matega Shifa yagambye nti kiva kuki okuloota nga oli ku ssomero either gye wasomera primary oba secondary. Ekintu ekyo bw'obeera ng'okiroota nnyo nga odda ku ssomero era oluusi kirala ogobererwako ebirooto ebirala ng'okuloota ng'ofuna ssente, kuloota nga obala ssente oba bakuwa ssente, kuloota nga olaba ennagisi oba oli mu kifo ekikyafu oba ng'otambulira mu mazzi amakyafu. Ebyo byonna obonera obukwekuŋŋaanyirizaako omanya nti olina ekika ky'amajini agayitibwa khadimul hammam ge gakola ekintu ekyo. Khadimul hammam amajini gasangibwa mu toyireti naye ebigendererwa byago okuba kusiraanya muntu biidhinihi tabaraka wa taala. Gasiraanya buli kyokwatako ne kigootaana na buli kimu kyonna ne gakufuula n'owoolutwe ensonga kigayitibwa dhul khubuthi oba khawaddithi mu bitabo ebimu. Era nabbi yagekengirizanga nnyo nga bwe yabanga ayingira mu toyireti ng'agamba nti bisimillahi allahumma inna a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Amajini ago ge tuba twekengiriza gayisa bubi nnyo abantu biidhinihi tabaraka wa taala. Enzijanjaba yaago wanu mulimu okuyitiriza nnyo kuba omuyonjo kuba tegaagala biyonjo go gaagala bifo bikyafu. Mulimu okukozesa nnyo okwekuba nnyo perfume naddala ng'ogenda kwebaka ku mukyala ku mwami ne bw'oba ogenda ku mulimu ogenda ng'owunya akawoowo. Ne mubaamu okusoma ennyo suratul Baqara, ne mubaamu okubeera nga osoma nnyo suratul qalami mu mazzi n'oganywanga n'okubeera nga oganaaba n'okuganaaba biidhinihi tabaraka wa taala. N'ebirala tujjagaziwa mu maaso eyo, naye ekyo ekibuuzo tuyinza kubeera nga tutambula nakyo bwe kityo. Ekibuuzo ekyokubiri abuuzizza nti kiva ku ki mu mpewo gwe okubanga owulira ebbugumo. Abantu ne babeera bawulira empewo gwe ng'owulira bbugumo. Waliwo amajini agasinza omuliro. Mu bika by'amajini, amajini gateekulwa mu nteekero ez'enjawulo. Mulimu agateekulwa ku ddiini naye mulimu amajini ge bayita jinnul majusi. Majini ago gasinza muliro nga bw'olaba abantu mulimu abasinza omuliro bamajusi, ne mbamu abasiraamu, ne mbamu abakatoliki, ne mbamu abaprotestanti, kati nago galimu emiteeko egyo. Naye amajini ago gasinza muliro era go ge gakuma omuliro mu mubiri. Oluusi era eryo jinnul majusi ne bano bwe bayita abalongo empewo z'ekikalubaale mukasa alyeyambisa nnyo ejjini eryo ne libeera nti ayokya abantu emibiri n'owulira ebbugumu biki ebifaanagano bwe bityo. Enzijanjaba yaalyo kuyitiriza nnyo okusoma suratul mulk ne okwaziina ne subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ebyo bijjanjabira ddala ejjini eryo. Hanifa Nabs ye ayise ku mukutu gwaffe ogwa Facebook kwe tubeera ku live streaming, ye n'abeera ng'agamba nti okuloota nga otemaatema abalumbaganyi then ate n'ogenda okuzuukuka ng'ogenze mu nsonga zaffe ez'ekikyala, that is period, kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza biidhinihi tabaraka taala tolina obulumbaganyi oba oliawo bw'obadde ofunye, naye oba oliawo mu nneeyisaayo na biki mu ebyo tubadde tujja oba oliawo nga tusoma kubona omuyizi waffe abadde atugoberera nga mu kubikola eddogo eryo eribadde oba oliawo lyajja okusiraanya okulwaza either obutava mu period oba okulemesa obutafuna lubuto. Kati amajini ago ge watemyetemanyi be balumbaganyi be walwanaganye nabo. Kati kikwetaagisa okwenywereza ennyo ku Qur'ani kwadhikali naddala ayatu za fakku sihiru okugjawo eddogo eryo obutakukosa osobola okugenda mu maaso. Ayatu za fakku sihiru tujja ziraba mu maaso eyo. Mweyongere okubeera nga mutufollowinga mutugoberera ku Fatih Umma Al-Hisnu TV ku YouTube yonna mujja kubeera nga mujja kuba nti mutufuna doozi ezo mbe nga muzifuna kati nga ayatu za fakku sihiru tujja zibawa naye olw'obufuna bw'obudde. Ka ngende kusubiza ekiddako. Era Matega Shifa n'abuuza nti okuloota nga oli mu kulya kiseera ebisinga waliwo sihirul ma'kulat wal mashrubat, eddogo eriyitira mu byokulya n'ebyokunywa, olinaba nga bakulogera omwo. Kati biseera ebimu bw'obeera nti oddinga n'ekirooto ekyo ng'olwota olina by'olya, oluusi bya green, oluusi olya ebintu ebiri haramu nga mbizzi, ebyo bwe bityo bw'obeera nga by'oloota kiba kitegeeza nti olina eddogo eryo either nga bakuloga oba nga bali mu kuloga lewala bakolako obulabe bwe butyo. So manyo ayati za fakku sihir tujja ziraba mpozi ne ayati za zaqumu oba ayatu ezoogera ku byokulya abajeemu bye balirya mu muliro. Allah ajja kuyisizaako kubeera nga obeera bulungi nnyo biidhinihi tabaraka taala. N'ekisembayo naabuuzizza nti okubeera ng'oli mukazi naye nga tokwanibwa, ebyo bintu bingi ebikikola. Waliwo jinnul ashiq, ejjini eryegomba obwegombi abantu lisobola okukudibya n'obeera nga teryakukwana
nga noli wajja alaba lina kifaananyi kiri kwambaza ekibi tujja digaziwamuko wabaawo ne sihru ta'atiru ziwaji eddogo erigaana omuntu okufumbirwa nalyo lireetawo embeera ezifaanagana bwe zityo nazo tujja kubeera nga tuziraba mu maaso awo ne alaamaatu obubonero bwalyo n'enzijanjaba yaabo biidhinihi tabaraka wataala naye sirina bwenyinza kifunza mubufuna bw'obudde tujja kisomako mu bugazi bwakyo gye tunagenda tusoma wabula kyenyinza okugamba bw'oba osobola ayati za faku sihiru zisome nnyo ne ayati za rukiyatu shariiya mpozi n'okubeera nga okozesa ka vip okukanywa n'okukanaaba allah ayisizaako okusumulula emikisa n'obeera nga obeera mu mbeera esingayo okubeera ennungi wabarakallahu fikum. Tujja kugendanga nga tubifuna ebibuuzo ebyo nga tubiddamu mu mpolampola mu mikutu gyaffe egy'enjawulo mujja kubanga mubifuna mwebali kubeera nga mutugoberera temuva ku Alhisnu TV ng'eri wamu ne mwanyina waayo Fatihi Umma n'emikutu gyaffe gyonna kwe muyinza okubeera nga mutufunira ne tubeera nga tusoma biidhinillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya. Tukyagenda maaso n'okulaba omulabe waffe ow'olulango oba ow'olutentezi atakuvaako atakuta biki byakukozesa amajini biki bigakukozesa gwe n'olowooza mbeera zo za bulijjo biidhinihi tabaraka wataala. Bingi bye tulaba wiiki eno opola yatandika tugitwaliriza tugenda ogikomekkereza naye nga mu mbeera efaanaganako bwetyo amajini bye tulabiramu saba Allah tusobozesa okubeera nga tubikyusa nga twerwanako ffe kennyini oba oli awo tujja kufuna ekisingayo okubeera nga kirungi biidhinihi tabaraka wataala. Nga n'olwaleero omuze gwenjagala tubeere nga tutunuulira mu mize emikyamu naddala ate nga ogwogwo guli nnyo mu bavubuka. Omuze guzingiramu ebintu nga bisatu naye nga byonna kiri mu fawahish naye nga sitwakiraba eri emabega eri. Omuze gwa al istimnaa masturbation oba okwezanyisa muze mu mize gyaki mu mize gy'amajini. Ejjini likozesa omuntu buzimu ku ngeri ssatu. Lisobola okukozesa nga liyitira mu kirooto buli kadde ng'oloota weegatta naki weegatta n'omukyala bw'oba musajja oba ng'oloota weegatta n'omusajja bw'obeera nga mukyala. Ate ne liyitira mu ngeri endala ey'okubeera nga lyambala ekifaananyi ky'omuntu ne ligira ekifaananyi ky'omuntu najja n'akukwana ne weegatta naye ekyo naye nga mwegatta mukola eya haramu ey'obwenzi. Jini lisobola okubeera nga likozesa mu ngeri eyo. Engeri ey'okusatu istimnaa masturbation okwezanyisa n'obeera nga weemazisa. Eyo nno ngazi eteekululwamu ebintu nga bisatu engeri oba nga ssatu. Istimnaa mulimu okwezanyisa gwe kennyini ng'ozanyisa kiri ekitundu kyennyini ng'okozesa engalo zo imma oli mukyala oba oli musajja. Kiswaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yakolimirwa oyo yenna awoowa omukono gwe. Noddira omukono gwo n'oteekamu kasabbuuni n'ogukozesa omukono gwo nga gw'ofudde mukyala wo obeere nga omala ekyetaago kyo kiwandiradde omala n'omukyala. Kiri haramu obeera mal'un obeera mukolimire ogwa mu bikolimo bya Allahu tabaraka wataala imma oli musajja oba oli mukyala mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Ne mubaamu okukola istimnaa okumasturbatinga ng'ozanyisa bitundu ebirala ekitali ekyo kyennyini naye ekitundu ky'obeera omanyi kuba abantu abamu abeera amanyi ekitundu ekiri sensitive ku mubiri gwe. Kino bwe nkikwatamu mpulira bulungi era ntambula bulungi. Kino bwe bankwata wano lowooza bukyandibadde bwe bankwata wano mpulira bulungi era ntambula bulungi era nembeera nga nziguka bulungi gye nyina okulaga. Mu mbeera eyo bw'akimanya ye n'asalawo abeere nga ye kyennyini kyakozesa ye kennyini n'abeera nti oba katugeze ko ekyokulabirako kiri haramu. Kino kingera kyogera open kubanga kibeemu ekyokuyiga si ku mwana omuto si kuki gwe omuntu yenna okuddawoze nodda katugeze ku bbeera eryo n'olizannyisa n'olitigaatiga n'olinyonyogera nga buli kuleeta obwagazi paka n'otuuka n'okuvaamu ki amazzi. Eryo jjini lye liba likikukozesa oba n'ebitundu ebirala byonna by'oyinza okubeera nga okola ki ng'omanyi. Ebeera istimnaa ebeera masturbation. Masturbation nejja mu ngeri ey'okusatu ejja mu ngeri ya imaginations kuba bufaananyi.
ekyo nno kigenderamu mu bavubuka abatera okubeera nga balaba firimu ezo ez'obuseegu. Kyekimu ensonga lwaki tiziri haramu nodda ku firimu n'okuba obufaananyi paka ne bukusa mu mbeera nobeera oba n'otuulaawo nga tolina ku firimu n'okuba kifaananyi n'ogamba nti gyaliya n'amala atuukira wano nyinza okukola bwenti ne mukwata bwenti naye nankwata bwenti n'akola bwenti ng'olowooza ebikolwa ku bikolwa ebikolebwa nga muli mu mbeera ez'obufumbo. Ebyo bw'obirowooza lwogenda otambuza ebirowoozo ebyo feelings ne zirinnya, shahawa n'erinnya, shahawa ne yeeyongera kakkananga otuuse ku ntikko. Era abantu omusiŋŋaana abo abantu bwe bati abeera mu buliri ebyo tebatera kwagala kuva mu buliri biiririra. Naye ng'ekyo ekikolwa ky'amajini manya nti jini eribeera likozesa era litera okulemesa omuntu okuwasa likwezingirako ddala. Tujja kiraba mu bugazi bwakyo tulaba nga tusoma nga tutuse mu anwa'ul jinni nga tunadanga tulaba jinnul aashiku litera nnyo kola ekintu ekyo ne sihru ta'atiru ziwaji naye kikola naye tujja bitematema n'obone twongera obulaba gwe kwayinza okubeera nga obikola ki ng'obimanyira. Naye ekintu ekyo kikyamu kikyoba olina okukola mu mbeera ezifaanaganako bwetyo kyangu nnyo. Kozesanga nnyo perfume ng'ogenda okwebaka okuva ku muzoogwo. Ekirala ekintu ekisinga okugobawo okuba ejjini eryo likuwasa ne likussaako n'empeta ku bitundu bye ebyekyama era kwomanyira ofuna obulwadde nga okusiibwa mu bitundu byekyama, okubutuka, kandida, UTI bye bwe bityo. Naye kozesa VIP omwenyokeze ajjewo empeta eyo biidhinillah n'okumunywa n'okumunaaba bijjawo empeta eyo n'obeera nga ejjini eryo lyegobako n'okozesa perfume then n'okusoma ennyo suratul Baqara n'okusoma ennyo suratu Yusuf naddala aya okuva ku 20 okutuuka ku 22 mpaka ku 42 n'okozesa ennyo n'okusoma ennyo suratu Nur aya 5 ezisooka n'eyo 19 n'eya 20 pozi n'okufuna amazzi n'osomeramu ayatu za rukuyatu shari'iyya then ne suratu Rahman emirundi nga mingi n'obeera nga amazzi ago oganywanga n'oganaaba bambi omuzoogo tugwegobeko muze mukyamu muze guli haramu muze gwa majini ge gabikola ogwo nawo otwaliramu n'ebisiyaga tubyogere mu butuufu bwabyo kuba kikolwa kikyamu nnyo nnyini ddala. Tubeere nti nakyo kigwa mu kkowa eryo kya shaitaani kya majini gwakikola omanya nti oli muwambe ne gwe bakikola oli muwambe mwenna muli mal'un musaana nakuttibwa muve mu dduniya. Shaitaani ezo tubeere nga tuziwona oba amajini ago tubeere nga tugawona amononefu ekyenkanidde awo. Sheikh Muzammiru Al-Hisinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Wiiki ewedde biidhinihi tabaraka wa ta'ala twatambula nga tutambula n'emize egireetebwa shaitaani. Naye mu mize gye twalaba emize egy'enjawulo. Twalaba emize egy'enjawulo egireetebwa ki? Egireetebwa shayatini. Naye mu lunaku mu wiiki eyo era ewedde nafuniddemu ebintu nga 2 bye nandyagadde tusheyalinge twongere okutegeera ki kye twali twogerako ku mize egireetebwa shaitaani n'owangaala mu nsi ng'omanyi nti gwe oli mu mbeera ezifaanagana kwetyo naye ng'akumbe si ye gwe nga nebyokola si gwe abikola biawunihi tabaraka wa ta'ala. Waliwo mwannyinaffe omu twali tuwangaala naye wano naye nga amanyikiddwa mu kuyomba ng'ayomba mutu wa ntalo biki naye mba mujjanjaba ne banneeri infact nga bafunye n'obutakkanya buwanvu banne babeera nabo wano nga bafunye obutakkanya buwanvu nnyo lwakuyomba nabikyewe eti avuma buli kimu kati mu kumujjanjaba eri bwe muyiira rukuya nga bwe musomerera ejjini lirinnya ku mutwe liga tonzita biki gamba va ku muzaana wa Allah ogegali kangende nembuza ye wano nakyo omwagazaaki gamba batusindika tujje tumusiraanye baba sindika muje musiraanye nti kati ne gamba nti Allah yagaba riziki olwo mwali mugenda musiraanya mutya gamba afe batusindikira mu jjinja yali enyumizaako kisitole ky'ejjinja naye nga ffe batusindikira mu jjinja ne tujja nga ffe kye tukola kye twagezaako okulwana okusobola omusiraanya ku kwonoona mpisa ze nga lulwana abeera ng'ayomba avuma alwana teri agenda kumwagala
ne kibeera ku mulimo ajja kola wiiki emu avume bakasitoma badduke ne bwaba yeekozesa, ajja kola wiiki emu avume mukama wa mugobe lwanjogera mbi na biki obategereka nga amajini ge gabyogera gabiŋŋamba era zo tubadde twamufuulanga wa busungu nga buli lwagambwa lw'omukola akantu katono nnyo ng'atabuka vuma kulwana n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo biidhinihi tabaraka wataala. oba ntegerekeka naye kakati mutye Allah mumuveeyo gamba era tugenda muvaamu byonna byabadde akola tagenda kuddayo kubeera nga alina kyakola ki kyakola. Allah n'asaasira nigabeera ngakola ki gamuvaako. Bwe gamuvaako lwali ku Wednesday kuba tubadde tubeera naye wano balwadde ababeerawo wano oba ntegerekeka. Naye okuva ku olwo embeera ze ndaba ndala kusinziira ku lipooti zembadde nkola ki zembadde nfuna ndaba ng'embeera ze zakyuka mbeera ndala nnyo. Nekinzizaayo ku aya ya Allah yagamba nti waman yashu an dhikiri rrahman nuqayidu lahu shaitan fahuwa lahu qarin wahum yasuddunahum ani sabili wayahsabuna annahum muhtadun. Allah yagamba waman yashu an dhikiri rrahman oyo yenna anaalagajjalira okutendereza omusaasizi nuqayidu lahu shaitan fahuwa lahu qarin ngenda mukakatikako shaitaani ebeere nga ye mukwano gwe. wahum yasuddunahum ani sabili ebeere nga shaitaani eyo emuziyiza okunsinza okukola mu kkubo lyange okukola ku lwange wayahsabuna annahum muhtadun naye nga balowooza nti bali ku mulamwa. Shaitaani ebayingiremu ng'ebaziyiza naye nga mulowooza muli ku kituufu muli ku buluŋŋamu. Lwaki nkindeese ekintu ekyo? Mu kiseera kyekimu last week wajjawo omulwadde omupya wano bwe yatuuka mulwadde oyo naye yali amanyikiddwako ebitendo by'okuyomba waka nga bayomba buyombi era nga tebakwatagana balina enjawukana nnene. Naye bwe yatuuka wano yakwatagana n'oyo ne baba bamukwano nnyo nnyo era nga tebakwatagana naye nga baabo babiri bakola ki bakolegana. Bwe natuuka omukuba lukuya era bwe yali apaapaala ono yadduka agenda bwe gamulinnya ku mutwe gadduka gagenda kwoli kumwekwatako yagalaga nti munne waago. Kuba abawarabu balina enjogera egamba nti atuyur ala ashqaliha taqaa oba mu luzungu kyebagamba nti birds of the same feathers flock together. oba tegereka ezo enjogera zonna zivuunula bulungi nnyo aya y'owekitiibwa Allah nti bw'obeera n'amajini gagayina empisa zaago gasobola okubeera nga connectinga ku mukwano omukyamu. Era ntera nnyo okukubiriza abantu ti bw'oba onoonya omukwano, bw'oba onoonya omwagalwa, bw'oba onoonya omutyalo ow'okuwasa, bw'oba onoonya omusajja ow'okufumbirwa, beera ng'oyitiriza nnyo okutendereza Allah, kusoma ennyo Qur'an, aleme Allah kubeera ng'akukonnekitinga ku mukyamu. Bangi tubasiŋŋaanye nga bw'obeera oyina amajini eka era bw'ogenda okuwasa owasa w'amajini ng'ewaabwe ate bali bubi nnyo. Gatero kikola okwagala okubuzaabuza ani avaako obuzibu mu famire mwenna musiraane mu ngeri y'emu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So birds of the same feathers flock together. Abaganda bo ne bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Amakulu amajini aganoona empisa agasiwuusa empisa tegasobola kukkiriza kuwangaala na muntu okuggyako ng'okoppa empisa ze oba ye ng'akoppa empisa zo. Bwe muwangaala ababiri mukola ki? Oba si ekyo gayinza n'okuddira ne galaba nti ono twamussamu embeera tumwagaza kilabinga era tulina mukonekitinga ku baagala okukilabinga. Twamussaamu embeera za bwenzi tulina mukonekitinga ku benzi. Twamussaamu embeera mubbi alina kukwatagana era mwana wattu ekikosi weewuunya engeri gye bamiitinga ne bakwatagana. Bw'obeera omuntu asoma adhikaari, omuntu asoma Qur'an, biidhinihi tabaraka wa ta'ala biba bijja kwekola byokka bimalirize nga bannannyini Qur'an be bajja gy'oli. Kasoma nga Qur'an ogyagala era ng'ogijjumbira, ne bw'otuuka okuwasa ojja kuwasa muntu wa Qur'an. Ne bw'anaaba nga abadde se wa Qur'an bw'anaatuuka ewuwo
nga gwobadde Qur'an ojagala era Allah jajjimwagaza akwagale ne bw'anaabeera nga Qur'an abadde tajagala manya abadde tagiriiko ayinza okuba abadde tagiriiko obanga talina waagijja Allah alw'okuba nti ajagala naye nga tagirina ajja muleeta ewoggwa agirina ng'ojagala mukwatagane asobole ogifuna. Naye bwe wanaabeera nga tobiriiko kyova olaba osiŋŋaana abantu abamu bw'abeera nga shaitaani yamuwamba omutima nga ye bw'aba mwononefu tayagala kufumbirwa sheekhe, bw'aba mwononefu atayagala kufumbirwa ki sheekhe, ayagala kufumbirwa banakilabi nga bonna, tayagala kufumbirwa ono anaamugamba swala. Era abo abantu abatuuza abo ne bagamba nti kati bwe muli mwatuuka ne mukwatagana ne muba mukwano, naye mwasanze wano waliwo abamanyi okusoma Qur'an, waliwo abanyikivu mu adhikaari, naye mwe mwasanze mubeere bameka ku mwembi tekuli amanyi kusoma Qur'an, tekuli amanyi kusoma adhikaari, tebuli munyikivu wa adhikaari, olwo mugenda kubeera mutya gy'emikwano gye bakoze eki. Naye oluvannyuma olw'okujjanjaba batandise okukwana emikwano oba oli awo egiinako okwo kuki ku nkizo, egiinako okwo ku njawulo ku mbeera efaanaganako bweti. So nyongereza ku bintu bye tubadde tujja tusoma ekikulaga nti emize emibi gyonna gya shaitaani egitusigamu. Gezaako buli lwolaba nga olina omuze omubi manya weetaaga okugujjanjaba omuze ogwo guveemu, teri kigenda kugujjanjaba okuvaamu okujjako Qur'an, kubanga yo yashfi ma fi sudur, ewonya ebiri mu bifuba. Al-Qur'an huwa shifaa'u tam min jamii amradi al-qulub wal abdan. Qur'an kwe kuwonya okujjudde eri ebirwadde byonna eby'emyoyo n'ebirwadde byonna eby'emibiri. Tugamba emyoyo byebirwadde ebiwamba omutima gwo n'otandika okukola ebikyamu. Byonna birina okutemula abantu biki byonna tulwane nga tubijjanjaba na Qur'an biidhnillah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.